Taddeyo. Musibye mutya mwasuze mutya ababuuzaako wano Namukasa. Njagala bajjukiza nti tuli mu Lovers Week. Yes. Tugenda tijisa abantu baffe. Mama ogenda tekako n'obu. Naye banna. Ensonga zetugenda mu nkulu nnyo. Naye undeke mpiseewo. N'okulaba ebyo mu maaso. Obadde laba byamabega. Ensonga zetugenda njagala tunula mu kalulu ka bbiri. By election wekawembe. Nze banyonnyola ebinaabamu nga tetunnatuuka. Okay. Ku Megatron kwoli likinga subscribinga ku lw'amawulire ageesigika Lovers Week. Yes. Wiki yabagalada abali e Texas mu America mbatumiddeko. Yes. Laba noli yantumeza omusajja omukulu omufere. Omusajja omukadde. Watulaganga kiwalaata nenga abanna. Omuntu atulaga ekiwalaata. Moze yantomeza. Naye kasita wawona olubaba. Omusajja mbunga avuga loole. Oinake wanyumyanga mbwe bikadde biva mabega kibanga ekiso kibanga ekyagala okwata enjo. Oba yali muyizi. Kanje wabachi naye. Alika yali muyizi kubogo omukwano. Mozojjukira ekibuka kiri. Ekyakali akawala kali. Ekyekolanga obusolosolo nga bwaba agenda mu mukwano. Asoba abanga kinnawolo. Kana wagamba nge sajja kadde lyakuvanga mabega ne likubuutikira. Ndikyamukaddiya. Leero Valentine bagenda kakasandi okwagala abasajja abakulu tebalina gye babatwala. Nnyo. Naye kati nebaza Mukama alhamdulillah. Mashallah. Nakuzinotijja. Omusajja gwendeti nga wa myaka jange. Ali mu 30 I mean 20s. Chikola amakulu. Ganja. Buza kuba kulaba ku Megatron kati olaba ebyemaaso. Abalungi abatulaba ku mukutu guno. Mukola kyamannyo okulabika nti mutugoberera. Twewaayo okujja okuba torch. Mawulire gonna bagatambula e Kampala Uganda. So n'olunaku lwaleero tuzze tulabe ekitambula ate oba oli awo tukitunuleko. Leero nzize nnyo mu nsonga za busiraamu. Aha, wowe nyini wetugenda otandikira. Leero nzize njagala mbawe aya, mbawe sura, obusiraamu, yes obusiraamu bugamba ki kitya ku nsonga gye tugenda okulabika nti twogerako lunaku ku nsonga eyo. Awo we tuli. Eyali PA Segirinya Alex Muhammadi. Namulabye. Ng'agenda ku malaalo yesimu yange eri wankulage bulungi ka video oka reviewingemu ogusemba nga tetunnatandika. Namulabye ngamba ngali ku malaalo. Omwana ono kiki kyayagala okukola? Muhammad omulamba. Muhammad linnya ddene mu busiraamu. Nnyo. Awo no yabadde ku kansu nalukoola. Okuserera olulimi yatuuka wali ne yeeyanjula ng'owa DP ng'ate yasala okudda mu mmwe. Noloza yakomye ku kijja kyo. Tabanga yagendako ewala. Oba yagenze n'omudagala. Kyennyamiza. Twagala tutandikire ku nsonga ya Busiraamu. Obuyisiraamu mukkiririzamu ekyo ekintu. Kubene waffe mbalokole nedda. Omwana ene ekisookera ddala yakayingira obusiraamu. Baby mu ddiini. Mu ddiini tetuyinza mujajinga nnyo naye ate tulina omusomesa. Obusiraamu kirungi nnyo okubuyingira nga alisiti tokoma bukumi mbuyingira wabula n'okubusoma obukola ki? Obusoma. Kati omwana ono yayingira obusiraamu alabika takola ki? Tabusoma. Ekikolwa kye yakoze olwedde kyamujje mu busiraamu. Era bw'aba yatoola shahada alina okugiddamu. Oyo yakoze shiriki ate shiriki si shiriki omutono shiriki omunene. Shiriki al-akbar. Kiba kinene towulira nga baziina Allahu akbar Allahu akbar bagamba katonda munene kati yo shiriki gwe yakoze okugenda ku malaalo nga atende yafa ayite yafa mu yabe ya mutoza shahada addemu agimutoza obusiraamu yabuvuddemu. Obusiraamu buyina empaji ezi paji 5 eriwa n'eriwa esookera ddala shahada era gye tugenda okwogera ku kubono gye yamenye yempaji seddugge obusiraamu yekyasinzeeyo obunene yekyasinze obugo eri sensitive eringa bbeere lya mukazi wolikwatirako ng'akyamuka bannange kati wokwatira ku mpaji ey'obusiraamu obusiraamu automatically oba omaze okubuvaamu teyeetaagako kamogo yekwa teyeetaaga nakulya mbizi ate yo tutuuseeyo tutya
kuba teri musiraamu akola ki alyambizi shahada kwe kwawula omutonzi saka kiti agisomesaako nnyo naye nange kanyongero gikolako okugaziya kwe kwawula omutonzi mu bwomu bwe Katonda tebamusinzizaako bibuubu kirala Katonda alinga Jeni wabuba tebamugattako kintu okategedde kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo ono kye yakoze yazanyidde ku mpaji ya shahada tugiteekulamu emiteeko egi esatu omuteeko ogusooka Katonda byakola nga yabikola yekka era bw'obaako ekitonde ekirala ky'ogamba nti kibikola obusiraamu oba obuvuddemu okugeza Katonda yagaba obulamu Katonda yatta Katonda yagaba ezzadde okitegeera Katonda yagaba obukulembeze obukulembeze buva wa Katonda yes. Okategedde ne Bayibuli ekinoganyako kati awo tugenda tunulawo omuteeko ogwokubiri ogwa shahada byetwe Katonda ffe ng'abantu bye tulina omukolera mu bye tulina omukolera gwe tulina okusinza yekka gwe tulina okuvunnamira era abavunnamira ekitali Katonda shahada baba bagikonyeeko era ekemeetererwa emmeeme mu linnya ly'owekitiibwa Mpuuga shahada yabbuba nnyo tayagala kugicyankalanya so mu mbeera ezifaananako bwe ziti ono kye yakutteko gwe muteeko guli ogusooka bwe bubanga ddala kituufu obukulembeze buva eri Katonda yagenda mu vetting n'ayitawo n'agenda mu debate nga bamaze okakasa nti alina credentials zonna osegeera ne bagamba nti kakati byonna emitendera egisooka tugiyiseemu tugenze ku mutendera ogusembayo ogw'okulangirira flaga bearer ow'ekibiina bw'obanga ddala kituufu oli wa National Unity Platform era ng'okkiriza ne mu democracy ekibiina gwe kyogerako lwaki tolinda ebyokulwokubiri okusinga okugenda okusaba omugenzi oba yagenze omugenzi abikwatemu musajja wattu gyali olaba ekyo kye yakoze kukudaalira mugenzi era abafamile bandiyingidde mu nsonga zino tuyinza kudaalira mufu ate Jeni kiringa kujja ku muntu nga bamusibye emiguwa emikono n'amagulu n'emimwa gw'ayina n'omugamba ntaasa obwavu bunnuma ng'obigamba oli gwe basibye emiguwa omuntu bw'afa ensonga lwaki ffe mu busiraamu bakuteeka mwana adaala kaba kasonda bwe kati ng'ate eno waliyo n'engazi ne bakubikkako ettaka ne bakristianizi bakuteeka mu ssanduuke kyokka ate nga bagenda kuteeka mu kinnya osegera kitegeeza wali wooli gwe weetaaga abalamu mu kuweereza essaala yensonga lwaki omuzadde bw'aleka omwana omulongoofu ku nsi kuno asigala amufunamu ati amumusabira omufu ye yeetaaga omulamu omufu ye yeetaaga omulamu si mulamu kwetaaga mufu kati ono kye yakoze ye yeetaaga obuyambi bw'omufu ng'oli yafa dda kaadi ye Segirinya bwe baali bagimuwa yamala agenda ku malaalo gaanyo gifuna okategedde obusiraamu yabuzanyiddemu nnyo era ekyo ekikolwa kye yakola si kya busiraamu kye yakoze tujjukirawo ebbaaka ojjukira edduwa ya Kamulali eyali muba munyagwa ne Basegirinya Seeka Muzaata yajja mu mbeera nga mukaawe okukira omususi n'abagamba kye mukoze si kya busiraamu musiraamu eri edduwa ya Kamulali mwali mugirabyewo lwaki muleeta katemba mu ddiini kati ono yabadde katemba yabadde mu komedi awedde emirimu nalabye abantu abamu nga bagamba naye yagenze ne baseeka nina nange seeka gwe nalabyeko nga naye ayongereza oyo teyabadde seeka yabadde ki yabadde sekamatte oba sekatawa abantu sebo beeyita baseeka naye nga si baseeka bano abaddala nga basekamatte basekatawa era nenansa ng'abisaati n'omutwe nenansa naye waliyo sekamatte gwe wagenda ekigo ku nsonga za hayi bannange Sheikh Umar sekamatte ali eyo yali sekamatte teyali seeka kati nabana abagenze n'omwana ono bambi Richard Muhammad Wemba biki sajja wattu abo tebabadde baseeka era abagobe mutambulirako abo basekamatte beenoonyeza baabe baseeka juice seeka piraawo kuba oyo mwana senga babadde baseeka bandimulambise nti mu busiraamu tusaba Katonda mu kaseera kano wakati mu kulinda results ezinaava mu kibiina
ddayo zukukako ekiro saawa 9 ofukamire ogambe ai Allah ogamba ai Katonda wange ai Allah wange yingira mu nsonga zino nze ogwange ngukoze credentials ze bansaba ng'ekibiina nazitwala ne presenting empapula zange z'obuyigirize nibalaga nti mpiseewo nitutuuka ne ku mutendero gwa debate nkakasa nti na debatinga bulungi kati bisigalidde eriggwa agaba obukulembeze nsaba ne bakama bange bampe kaadi oluvannyuma lw'okumpa kaadi mu kuvuganya okwawamu era nkusaba ompiseewo bannakawempe bannonde kuba saafuna kaadi ya nuupu nti automatically oyiseewo osegeera era olina okwogera ebigambo byo mu manifesito yo bannakawempe ne bagamba kati katulonde ono wanno oba katulonde owa DP okisegeera naye omwana bye yakoze byakijega saa Mukama Katonda amusaasire adde yatoola shahada bulungi nnyo adde mu busiraamu naye ekikolwa kye yakoze olwedde kyabadde ki kati abambo bagamba nti ekimukozesa ekyo mbye badde tanyuma busiraamu naye anoonya sympathy y'abalonzi ogifunira ku ntaana yagambye alina ground ddayo ku ground bwebanga ddala kituufu bannakawempe baasiima emirimu omugenzi Muhammad Ssegirinya gye yakola nga gwe yali omuyambi we yanje ensonga zo ng'omuntu ogamba okusinziira ku mukama wange yagambye Ssegirinya bye basuubiza naye byagenda okukola osobola okutambulira ku ebyo oba naawe osobola okuyimirirawo nga omuntu alina independent mind nti bannange mukadde wange Ssegirinya yakola bino bwe biti ngenda kwongerezaako ate nnyongeremu na bino abantu bakulonde akalusi ka sympathy ate obukulembeze si bwansikirano okisegeera nti Ssegirinya olw'okuba yali MP w'ekawempe nti nze nali muyambiwe ne famire ensonzeeko nti oyo oba oli awo gwe tunaatuukira n'atuyambako okufiizibwa abaana nti abantu b'ekawempe kye bagenda okuwuliriza Ssegirinya nga bwe yayanjayo ebirowoozo bye ne bamulonda ne baluyimbazi Nalukoola kye bakola Bawuma Lumagala kye bakola Nsereko kyakola Nsereko yazze ne ekibokisi kye n'ayogera ebigambo bye n'aga nti Ssegirinya yakola naye ate nze ngenda kukola omusinga kitegeeza paliamenti basindikayo birowoozo twalabye ono omwana aganaga ali awo adalimba budalimi nekyagenda mutakimanyi katolaba abakulembeze ngaabo bwoba ogamba nti ogenda kukiikira constituency ye Kawempe North bakubuuza batya emiruka egikola constituency nga togimanyi twala nti abo basumbuye oba olina manya bwogenda okukolera ebitundu byabwe kati ebizibu byabwe obitegeera otya nga tomanyiyo olina okuba nga omanyi palish ezi zonna ezikola kuba tusobola okuba nga tuli mu constituency emu naye ng'ekiruma Kawempe 1 Kawempe 2 si kyekiruma abegundi oba ab'empererwe okitegeera si kyekiruma ab'ekyebando kisaasa eri yonna oyo yenna Kawempe munene okitegeera so mu mbeera ezifaananako bwezito ono omwana agende ku gurawundi bino ebisooka byawedde nuupu bwetamuwa kaadi lwakuba nawulidde nti nuupu wano bwe babadde mu vetting bwe babawadde document ne bagisayiningako buli eyagisayininzeko abo bakandidate bonna 10 betwalabye mu debate tulina kwesimbawo ku bwannamunigina bwe weesimbawo kigenda bakitya bwe weesimbawo oba omenye amateeka g'ekibiina era oba obalibwa either ojja kuweebwa ekibonerezo ng'ekibiina kyonna oba okugoba mu kibiina okusinziira ku bye basayiningako bo babimanyi era omuntu yenna gwe batagenda kuwa kaadi alina kudda mabega ga munne bw'agenda neyesimbawo kuba namunigina akikola nga ye naye nze ninamu ekirowoozo kyange kino nkyogeredde wano olunaku si lwankyali bagenda okutumbulira ani afuna kaadi omwana oyo Alex batamuwa kaadi agenda kujja ku independent Kabonero Ssegirinya okusinziira ku bikolwa bye osobola olaba kuba ye already democracy w'ekibiina alinga eyamukubyemu ebituli webale wakati mukuba nti tulindirira gwate ogenda otya n'osaba omulambo Ssegirinya lwana bakuwe kaadi akakasa bagenda giwa Ssegirinya akakasa bwe bamuwa kaadi baba bagiwadde Ssegirinya bwategeeza ku ssente ze zagenda okulabika nti akavula nga bamuwadde ekifo ekyo Ssegirinya agenda kulyako awoza lwana Ssegirinya bakuwe kaadi okitegera ekikolwa kye yakoze kya buluvu naye ku saidi y'eddiini tukivumirira ne sekuvumirira yenna yagudde mu zambi eddene
kyakubiri yatyobodde eddembe ly'omufu ekitiibwa ky'omufu atya okwo kutyoboola kitiibwa kyamufu okusaba omuntu ekintu oba omutyobodde gye nekiringa kugamba kasiru kwogera oba omumanyidde kiringa ogamba Segirinya lwana akyalwana oba omumanyidde logikale kasiru mbuyogera kiringa bw'onansanga wano noŋŋamba laba omulangaatira gw'omusajja oba tomanyidde ku saizi yange kati kyekyo kiyabaddeekibalina kigamba bba wange okategedde kati mu mbeera ezo ogenda otya ku mulambo n'omugamba nti bannange batuwe kaadi nga tasobola na kwenyeenya ako kamanyiiro goloza lwaki mu busiraamu ffe bwe tufa batuziikirawo teba obusiraamu buvumirira okutyoboola ekitiibwa ky'omufu jjukira bwe tufa tutyobooka ofa leero akawungeezi oba otandise ovaamu akaso kyekibazisa amangu tuleme fuuka kyenyunyalwa ku nsi kuba bw'ofa automatically oba ofuuse kyenyunyalwa n'erinnya omuntu bali kujja kubagamba nti eyingira bagireeta ssaawa mmeka awo bamusaalidde alina okwesaalira ffe batusaalira ku lunaku olusembayo ono abadde alina okusabira Segirinya awummule mirembe yali mumusaba mbu bamuwe kaadi okwo kutyoboola ddembe lya mufu era ekikolwa kye yakoze kibi nnyo kiraga omuntu eyeeyagaliza kweyagaliza nakweraguzalaguza okitegeera bw'oba oyingira eddiini sooka ogisome ogitegeera omanye nti kyennyingiddemu wano kisomesa kitya okitegeera ne mu bakaddekadde makanzu ameeru gati ali ne basekamatte bonna bali wali mu bandi baadde babayita baseeka bonna nga bali wali eri Segirinya basekatawa si baseeka balinga yabadde yeesibye kaleesu yenna ataddeko tabani oyo seeka wuyo maali kuduusi gye niwuliriza ebigambo ebyo oli mukyala mulokole bikkirizibwa bino tebikiriza shiriki Katonda waffe gwe tusinza ffe abalokole wa bujja munene kati abantu bayinza okugamba seeko ono omanye obusiraamu bwa bujulizi oyogera naye obijja mu ssuula ki mu Qur'an mulimu surat Al-Imran chapter ya 3 verse 26 musobola ogenda ne muginoonyako translated Qur'an ne bwoba tuli musiraamu surat Al-Imran chapter 3 verse 26 eyogera ku bukulembeze buva mu ggulu obukulembeze buva eri Katonda leadership comes from God ya bugaba era tonyigiranga omuntu Katonda nga amwadde obukulembeze n'abakulembeze betulina wano e Kampala Uganda abamu be balabanga abatufuza obubi abafutubadde Katonda yakyayagadde babeewo omanyize Qur'ani gye nsoma egamba nti Katonda ebiseera ebimu ajja tuwa abakulembeze olw'ebikolwa byaffe ffe ebikolwa byaffe nga bannayuganda birungi nnyo Moze yaleeta wano ambasada wa Firebase Natete ng'ayogera ku besiti eyo besiti simanyi biki ebibeerayo mbw abaana ab'obuwala beetundiddeyo bannange ebyo ebikolwa eggwanga dibirekawa kuba Katonda asobola okusaanyaawo omulembe nga bwe yasaanyaawo omulembe gwa Luti Sodoma ne Gomora taata wange ayagala nnyo vaasi ezo si buli yali mulembe ogwo nti yali ava emabega oba nti omukwano gwe gwali gwa bikukuju naye olw'obusungu bwa Katonda yasaanyaawo generation number gonna kati n'obukulembeze bwe tulina wano embeera ey'obukalubo enguudo mbi amalwaliro temuli ddagala okitegeera obuli bw'enguzi obulwake n'obulabbayi ebikolwa byaffe birungi ku bufere obuli e Kampala Uganda wa abaana beetunda waliwo gundi kagundi baba bakayita batya bana abaana bacumi batera okubaayo kali eyo Kasubi Smile Power King abaana babeeyo ba mukwano gwa bikukujju okitegeera abantu pavers bakuba bannaabwe pavers kati Katonda obwamalaaya ono omukulembeze gwatuwadde nze bwensiriikirira olumuŋŋamba oba Qur'ani kyeyogerako kyekitambula nti ajja tuwa abakulembeze abaana ababakaawo okukirwa omususa abaana atunyigiriza okusinziira ku bikolwa byaffe
abantu beyagaliza abakulembeze je nibe tusindiko tukiikirira batuuka eri ne batoerabira ne batandika kukusa buli omu akola bibye okitegeera oli atwala bitano oli bamubyeko ebibiri mu motoka onaakoze kati ebintu ebifaananako bwe bityo yensi mwe tutambulira ebintu tukyabiraba ono gundi mulaba bannange kinakyo ekyotambula obusiraamu kibwogerako ki omuntu n'atambula n'ekifaananyi ky'omufu kibi nnyo kubeera buli watambula aba n'ekifaananyi kya kyakola kyonna kyabwewussa simanyi mwana oyo alina buzibu ki mwagala kuba mwana betwogera kuliko ekikyamu gwe bw'osiriikirira bwoti betwogera owulira nga kuliko ekikyamu nze sikiraba wekigatta natambula na kifaananyi kya mugenzi lwaki atambula nakyo omugenzi yafa dda oba ayagala tambula n'omugenzi sympathy kati omugenzi atambula naye atya ng'olwedda ali mu kabbuli amanyi oli mbeera ki gy'alimu mu kabbuli oli ali mu bizibu bye ajja kumuziikula yeeyo gye yalaze tumanyi bye yatutteyo tabanga yatutte omudagala ku malaala okategedde kyova olaba ebijja ebimu abantu babiteekako gwe ne security ewaffe tatuuka ku kijja nga tonnatuusa ab'ewaka beyakugendera nako okategedde kati bano bazze nze nalabye eggulire eryo nalirabye ku TVM bazze bayiseewo straight nga babadde mu ssabo abafamire babasanze luvannyuma ebigambo bye boogera bya kisamize taata lwana tulwanye wano ani yaseredde olulimi anti kati olaba ekiraga nti alayika teyakoma na kugundi kokka ku ntaano ekyokuserera olulimi yabadde agamba kanso nalukoola anti kanso nalukoola waliwe abamawulire baali bamubuuza bwe yali yeyanjulanga wa DP kyova yagambye abamu wabayakwatako ne baserera nagamba nalukoola nze ndi wa DP nalukoola tebamuwa kaadi ate naye n'atutawanya anti kaakati kiri bwe kiti era nalaba ne bafoot soja nga baawukanye mu mbeera eyo abamu baalumba newuma lukiseko baaliko buzibu ki oyo munankyukakyuka okwogera ennyo ebiseera ebimu okwogera ennyo si kirungi alinga omukadde map media nalabe bamutwala otuuka n'oyitira map media ali ku kibonerezo kye kya mwezi mulamba nga teyaddamu wadde okwekulubeeseza ku kitebe wadde okusemberera omukulembeze naye kwogera njwanjwa abamusonyiye yavaayo ne yeetonda n'agamba munsonyiwe naye ebyo byonna kusabuka kati ne wuma lukisekka kyekimu yavaayo n'alumba nalukoola olwa slip of tongue gye yakola nalukoola mu kubaanukula yabagamba kati gwe jeni oli munnamawulire kiringa presenter bw'abanga abadde akola ku rediyo emu tugeze CBS n'avaayo biiti n'emuwa omulimu olw'okuba nti ebbanga amaze ddene ku CBS bannamawulire beexperiencinga nnyo ekintu slip of tongue asobola okujja wali ng'aintroducinga n'ayogera CBS mu kifo kya biiti yiyi nakirabako n'owekitiibwa adda mukungu bwe bamuwa omulimu kusanyuka yali okwogera sanyuka ate yayogera TV kati tolaba nange ku radio nali ngamba mwebale kutulaba kumbe bali mukuwulira kati ekyo kibaawo bibaawo okitegeera era kyakubiri gwe okuba nalukoolo olw'okuba yakayingira NUP bonna abalimu NUP bazaalibwamu NUP kibiina kito kiri myaka egi naye abakirimu tebakatandika ebyobufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu yali wa DP principal waakyo president yali weegumire n'amala n'avaayo n'agenda nadde ewa BSJ okitegeera balubongo yabaali beenaaleeno buli omu alina gye yava bano wayiswa baali ba DP negundi bangamba yali chairman weenaaleeno nyeko Derek senga Nupu tekyayagala bazannyi bapya senga tetambula bino bi national wide tour naye baspreadinga revolutionary gospel abadde oweenaalemu awulire Nupu kyetembeeta kitwagala nkyukakyuka bwe tunaafuna obuyinza amaliro gagenda terera tugenda goba obuli bw'enguzi tugenda kukola ebintu byonna abantu bajje bajoyininga ekibiina kati bakanso nalukoola bwe bava eno ne bajja ne babeegattako ate gwe n'obakubira olwekyo obaamu amagezi abaana baabakijjeni nange simanyi abaana balina engeri balina enkola gye bakolamu ebintu nze nayogera kuumalu oyo ayinza batayagala akendeezeemu bwe kaba kajanja kasusi bwe kaba kajanja awulira ye yasinga okwagala enkyukakyuka alabika nga yayagala enkyukakyuka naye abantu baagala enkyukakyuka negweseka nalukola baleme kapininga nalukoolera yavuddeyo naga kati ndi wa NUP eyali owa DP eyali oweegumire kuba kye baali bamubuuzaako baali bagamba
nti bwe batakuwa kaadi ya Nuupu onajja nga independent n'agamba kasitampise mu process y'ekibiina kya NUP sisobola kujja kwesimbawo ku bwannamunigina. Esooka nze ndi Democrat n'ekibiina kye yalimu ekya Democratic Party kigoberera demokrasi ow'ekimmemmette n'ekibiina kirina demokrasi waakyo nti bwe banoonya flag bearer muyita mu process nga bano gye bayiseemu bwe balonda oli nga siggwe bw'ojja n'oweesimbawo ku bwannamunigina toba Democrat oba weenoonyeza bibyo osegere naye abalala nga tebabiyiseemu. Nalabye Kalifa yayiseewo unopposed nendaba nowa NRM unopposed anti ye teyabadde n'amuvuganya mu FDC. Mama abaana tebakya FDC bulu yaggwayo ddala anti ekibiina bwe kigwa tebaba beegwanyiza kaadi yaakyo goloza lwaki ekyenup kaadi eba ya lutalo ne wabawo n'obunkenke ekibiina kikyalimu mu bantu gw'owulirayo abalwanira kaadi y'EDP simanyi n'ebifuba ne biba buguma naye wano tuli ku bunkenke olunaku lwakubiri ana abaagala kaadi mugendeeko ne mu jema gyeziri lwaki tebagenda jema gyeri ate n'ekirala negumire mu nsi erimu demokrasi obulungi si kibiina UPC bagende babafune ku kaadi zeeri ebibiina biyitirivu nnyo ebiri eyo mugende mufune kaadi ate gwe bw'olaba nga eyenup ogifuna lunaaba lutalo genda eri ewagonvu Kalifa we yayise Kalifa yekituufu n'agifuna ne bamuwa ne kooti ayambale ne bamuwa kooti kawuula ate bamwagadde nnyo mwamulabi kuba yayingidde n'ekikooti bayagadde nnyo Kalifa okakana nga bamuwadde yabadde eyamuliyati n'amugamba kwati yambala eyo kubamu kino okategedde n'ayingira yenna n'amadala kagetiketa ne kakati nze bannakawempe bannaye bantu balabye ennaku abantu okujja bannange okujja okwesimbawo mu kitundu si bya kinyumo mutusaasire era neebaza omukulu Nurdin Ntege mwebaza Nurdin yeetaaga ekirabo ekyamaanyi bannakawempe bonna yabakozi kati oyo ye bamusudde mu kasero oyo yamutaasizza ku bantu kuba Bajjo mbakesibako mbukabaddeka Bajjo wataddemu waasiisi sebo wakyamukiriza bwe omanye ennyama osobola ogirya nga ya boyiro bw'oteekamu kabutto esigala nnyama kati Bajjo yataddemu kabutto naye agamba akantu kabadde kake tukwebaza omukulu Nurdin Ntege kye wakoze bannakawempe wabataasizza olubabu ekikolwa Kalifa kye yayolesezza okwo ku seeti kyalaze nti tazze kukola azze kulya okolera otya b'otamanyi okitegeera nzize fumbiro waka nga tomanyi baana baawo olina omanyi omusajja alina abaana bameka n'atandikirawo okuba nga Sepp Maaza atandikira kwani okuba obufumbo bwennyingiridde bw'abaana bameka naawe weesibe abakyala bameka atandikirawo okuloba nga si bangu n'abakyala nga si bangu nga naawe olina okwesiba bbiri oba olina okujja nti bajja bange nina 8 abaana abatali bange bali 8 aliwo gwentandikirako okuba sengaawo naawe bw'aba alunga enkoko y'omuko alungire ddala guleva awera okategedde kati Kalifaaganaga awo wennyini abakuba muntu ng'alina nsi akalulu yabadde akavaamu awo wennyini wabula nange singa yabadde aga Nurdin kino kankikole ku lw'abantu b'ekawempe mwebale kuntangaza kinyinze n'akalulu nkavuddemu bagenda mu kuba kati saawa zino nga tugenda mu kalulu omwezi ogujja asobola okugamba nti agenda ku ground ategeere ebifo by'ekawempe n'ebizibu by'abantu ebibaluma bagenda mukola aka Natalia Ozi kuba waliwo ekintu ekyanyumidde yagambye Nurdin bwe tuba tuli mu nsonga z'ebyobufuzi saagala ombuuze ennyo nga bwe babuuze nga tuli eri mu entertainment njagala ombuuze ngenda kukolera ki abantu ogenda kukolera ki b'otamanyi kati eno kawempe wano tuyina emyala naye lwaki tebatuleetera Nurdin n'afunayo TV emu etegeerekeka ne bamuwa political show kuba twetaaga obuuza abantu ebibuuzo bwebityo yes kuba bana bakola political show wulanga ebibuuzo byebimu enviri zimuse ekigatto kyabadde ayambadde wansi kyavudde si yabadde kata n'atuuya n'amatu yatuuyanye sikulirye ebbugumu lyeri katuuze ne bikalemeera ne kaseka kasobera ne kagaba bannange
nebe beba abantu abegwaniza entebe y'obwemu pi okitegeera kyovola bannayuganda jeni abannayuganda balina okuba toki mu bantu bano era debate eno wagirabye mutuufu NUP yakoze ekintu ekyabaddeyo abasajja ababadde ku seeti beyakubye twabalabe nti yabakubye okimanyi twagenza ogenda mu debate ya Nuupu nga mutabani wa Segirinyo yali omumyuka we Luwemba Alex Muhammad nga abantu bamanya ali mu namba emu yes mu banaafuna kadi twagenza ogivaako nga bagiriko bali aba nga balaba wakibogo nga ne mu comment section abateekayo nti bannange kuba n'olondaani nga bali aba kanso Nalukoola ne Wuma Lumagala naye ekintu Nuupu kye yakoze nakisanyukidde nnyo yes. Era Bobi Wine we credit you on that tata webale kubanga webandikoze debate y'omunda abeweru tebandirabe ne bagamba oli asasudde nesi abanaye Kalifa yesuulirayo ogwa Nagamba mugayaavu sawa zino kati yali kata okubeera ku ground debate yandibadde agiraba kuba ebyo ebibuuzo baabibuuza nti Kawempe North Constituency erina parishes mmeka abaana ne bazitta segeeza gwagenda ovuganya n'abaana babadde ku debate owandika buwandiisi wandibadde n'akataboko yabadde kata nga yimba makasuze kati yankwatewa nonotinga ali munoonya za kalulu bagambe yafunye eshuga mami kata agume n'oyo afuna sente za kalulu oba ayagala tambula mu footsteps za mugenzi oba ayagala kunoonya n'omugenzi yafuna gulix omugenzi yalina gulix ane gundi yalina tugamba oba yafunye ya sponsor Alex ati atambula mbigere bya mugenzi oba Alex kati tusubire Gulix mu sponsor atubulire ate Alex akyali muvubuka muto nze namutidde leta nalinya lya Muhammad n'obulamu bannange oli omwana oyo omwana be baana abakoppa mu kirasi ng'akoppa n'erinnya ffe twabalina yeegula amaganzi mu ddoboozi ly'amasaasi mpuuga kwegula amaganzi kwennyini okuviira ddala ku linnya Muhammadi yabuzeeko timuteekako Segirinnya yabadde abulako ku lijjako ateekeko ne Kalichadi babakuba bakika kyekimu era n'erya Segirinnya n'alitwala n'atuulira yali aperereza maama naye maama amuzaale akyuse erinnya maama ono ataddemu nnyo naye kasunda bbaasi okwonoona omwana ono yamukuleesa ekitigi n'okwekolerako obusolosolo yagamba asaba bamuyamba maama kasa yagamba nti kadi bagiwe omwana oyo ekyajja mu mutwe gwa Luwemba nti ye musika wa Segirinnya n'ekyali kyajja mu mutwe gwe nti constituency y'e Kawempe North byali bimu ku byobugagga bya Segirinnya ekitali kituufu Segirinnya yasaba busabi kaadi ng'abantu abalala bonna we bagisaba Segirinnya n'agenda n'aguza bannakawempe y'omambuka manifesto ye ne bamukkiririzamu ne bamuwa akalulu okkiririza mu kino ekintu ky'ebyensikirano nga mama bwe yavaayo n'agamba ono abadde amanya ebiruma bannakawempe Segirinnya atambudde naye mumusikisa ekifo nedda ssebo Kawempe teba ya family Kawempe si ya family si bya Bwakabaka Segirinnya ekisanja kyakimazeeko emyaka tegibadde ena guno abadde avuga gwakutaano Mungu wamujjulidde kitegeeza family ya Segirinnya efunyemu ekimala bannakawempe parliament oyo omuntu omutwala mu parliament sooka kubateeseza kyakubiri muwa mulimu omulimu tebagutondera Segirinnya ogwa Kawempe oba family ye n'abalala balina credentials era n'abalala batuuze b'e Kawempe abamanya ebizibu ebiruma Kawempe nabo balina eddembe libaweebwa ssemateeka kuga nti naffe katujje twesimbewo ne basiba family ya Segirinnya kati ono ne bw'atambula n'ebifaananyi bya Segirinnya abamukkiririzaamu basobola omulonda wabula ate tabakaka bukasi nti lwana Segirinnya lwana bakuwe kaadi lwana bagiwayo akakasa okategedde amadala kagona n'ebya sava era family ya Luwemba yegenda obifuna Luwemba yekoze ebintu bannange mbwagana atambula ne family ya Sejji nalabye n'aba Democratic Alliance bamutimba amajolobero bamuwaanawaana bamukaako era yajiddeko Honorable Sewanyana ate Sewanyana kigambibwa nti wampuuga nze ekyansesa ku Sewanyana kimu babuuzanga Sewanyana munnange biki ebyabatuukako mu kkomera biki nga bannange ebiwanvu tebitotolwa yavaayo n'agamba mbu Segirinnya yamugamba bwenfanga bawenga Luwemba kati owulira ebintu bye boogera
wali bamugamba kyokero twamugamba Segirinya musajja watu alina statement ze yakola nga banange bampa obutwa nga babuuza Sewanya nange bwe bali mu kkomera ddala kituufu biwanvu naye yavudde mu statement ti Segirinya ali mulwadde ali ku lukuusi namugamba bawenga luwemba kaadi naye Segirinya twakiwulirako ng'akyogera ye ng'omuntu sakiwulirako okitegeera kati abo abantu nabo beenonyeza byabwe mu mbeera ezifaananako bwe zito. Gwani gwolaba ali like ofuna kaadi ya Nuupu olunaku olw'enkya? Abali kakiiko k'ebyokulonda gwe baasazeewo ali most likely ofuna kaadi ya Nuupu. Ekisookera ddala abantu bano baayise mu process y'ekibiina ne baba vetinga ne bagenda mu debate bagambye basindise ttiimu ku ground etunuulire ground ani ow'amaanyi kuba ground ekola 50% na bino bibabadde mu debate vetting biki nabyo bikola 50%. Nenze okusinziira ebbanga lyemmaze mu Kawempe era mpangaalira mu Kawempe nawe mwolondera mwe mugenda osuula akalulu fa bagenda osuula alhamdulillah mugenda abantu ab'amaanyi ssaawa zino Nalukoola realistically amaanyi abadde agayina bw'oyita mu bantu n'omuvubuka oyo Wumalumagala Foxojo oyo gwe basiba emyaka 2 alina amaanyi mosso mu bavubuka okitegeera era twalaba nga bamuleeta champion Mudra ye yamuleeta n'agamba twagala Magalo no bamutuweere kaadi ffe nga bannakawempe okitegeera atubeereddewo biki kati mu mbeera ezifaananako bwe zityo nono omuvubuka senga abadde atambudde bulungi Nsereko ono Luwemba naye bwagamba nti agenda sikira Segirinya ate talaga nti musika mulungi senga atajjidde mu gundi mu kifaananyi kya Nsereko oba oli awo bannakawempe bandi mulungi ate Nsereko munnange naye Nsereko yeetaaga just simu grooming nnyo Nsereko ekisooka alinamu kasente kati ebikolwa bya Nsereko ne kooti zeezo Manerendo oyo sebo Manerendo yaba muyaye mafia ayinamuko kasente ate asobola okukkirira ground kati ate senga Luwemba yatambulidde awo oba oli awo yandikoze eki n'ate Nsereko ayambadde bulungi nnyo ekya Segirinya ne kinyuma ate munnange bamwagadde abaana okimanyi nti yateeka obujwisi mu debate omanye ebintu ebiri serious ennyo tebinyuma gwe mutereeza obukooti n'okasika n'akatayi n'okatereeza ne batuula bati ne beemiima ate abantu bayagala n'oluzungu waliwo ennaku zino bambi omuntu gwe bayita omwemiimi wa Ssaabasajja Kabaka oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona kati abomba abeemiima bati debate okimanyi tebakubaamu Nsereko teyandinyumye Nsereko yagiteekamu ebirungo Nsereko ekintu president I love you president ne tubanga abali mu comedy store twanyumirwa kitegeeza oyo mulungi mu ground omuntu alina character eyo bumuteeka ku ground abajja kufunira numbers era Nsereko card ne bwaba tagifunye nkakasa mu kalulu ka 226 balina ekifo kye bagenda omuwaayo either bakansala LC5 wonna agenda asavinga okusagula akalulu wansi naye n'olusu ayagala kweyisanga ba diplomat ng'atoddira Segirinya mbigere owoza gwe musikaawo tosobola oli yali yeetika ne TV okitegeera kati ekifaananyi tokirabikiramu ekifaananyi olwedde omaze okivaamu Nsereko abakubanga ye yali omuyambi wa Segirinya najja neyo nange nandimuwadde akalulu naye kakati nze amanyi gwe ŋŋenda okuwa si nze amanyi gwe ŋŋenda okuwa kadi Nuupu gwewe kadi kuba nze ntembeetaawo nze ntembeetaawo nze nange nagambye Nuupu gwe naawa kadi gwe tugenda okukolera campaign okulabika nti tusagulira yes gwe tugenda onoonyeza akalulu gwe tawadde kadi kyova olaba gwe tawadde kadi togeza nojja kubwa namunigina mutuleke bwe mujja kubwa namunigina muba mumaze okukyeruleka nti mwazze kulya bicepere ebicepere mubirekere oyo lwaki mususpecting anti agenda kujja ku independent I don't know why mukaku kasita yamuwaanye nengamba mukwako omufere mukaku bali abasajja bannange beetimba amadalaka mubakkiridde ground ate bagamba wali ow'ekitiibwa ne bagamba twebuuzizza ku bantu ng'abantu kye boogerako bagamba Segirinya teyabakola bubi wakati mu kuba nti Segirinya teyabakola bubi ono ye yali omuyambi we kitegeeza amanyi bulungi nnyo Segirinya bye yali akola
ebyaleetera bannakawempe okusiima empeereza ye kyokka bo baagala kuleeta omuntu omu ng'opposition yonna aga nupo batatwegasseeko ebiina ebirala tubituukiridde biyinza okutwegattako ne tuleeta candidate ogwo kyokka ng'ate bw'awaana Lusu ono Luwemba bw'amuwaaniriza kitegeeza oyo omwana we batamuwa kaadi si lunaku lwanca agenda most likely temwewuunya 99% ayinza okujja nga temwewuunya ngazze nange nakyogedde n'ebifaananyi ng'abyesibye kuno era ajja kutambula n'ekifaananyi kya Ssegirinya wano ayinza n'otuwaayo kano munaye atandise okwewulira obubi engeri gye yajjanjaba omulwadde kyaka naye akatokamukwatiramu ekyo nakyo temukyewuunya nyabo okategedde so mu mbeera ezifaananako bwe zityo olunaku olw'enkya twesunze nga mbaga nnyo tulabe NUP ddala ani oyo sima bali balina okugendayo ku kitebe baliwa bali be bageze enkya press conference bonna bagenda kubeerawo ya saawa meka zigenda bandowooza saawa 5 muze tukere mu press conference bagenda kujja bwe bamala okujja electoral commission eveeyo erangirire ne president ayogereko eri candidate official campaign zigulwewo tutandiko nnoonya akalulu tulinde ebyenkya so obugambo bw'obusembayo ganja ebigambo byange ebisembayo bannange mwebalo tugoberera olunaku olwaleero ntambudde bwentunzize nga mumanyi abantu batulabira wano tebamanyi amaaso go bulijjo mafu abantu bwe bujijja okukola ensonga engundiivu ennyo naddala nga zirimu eddiini njigiramu eno sitayiro maseeka njigiramu eno sitayiro kuba omanye ebiseera ebisinga abantu tebatwala serious bino bye tukola abantu tebatwala serious ne balowooza abantu bamanyi buli ateekako obugaalubindi mbu yaba serious yensonga lwaki mbakwatidde awo olunaku olwaleero bampa attention kati okimanyi ne bampuuga bandabye babaweereza omukulu ayagala amajjolo nti era eriyo buseeka atembeesa ensonga kati bagenda kunda so bannange mukola kyamannyo okulayika nti mutugoberera omusajja ate mbadde simugekanze mu muyambi wa Ssegirinya ono musatenje nze ate anfaananidde kano akaali akakozi ka baba kano akaalina obuduleedi ekayizaaka akanfaananidde sibula abantu gwe present UDCAT 2025 mwena buli bannange leka tukole oyagala ki nakugambye bannange abantu baffe abali e Uganda abaagala ogenda America waliwo UDCAT eriyo nga 4 nenga 5 July omwaka guno eno so go wena ayagala ofuna invitation ya $3 sente osasula mu post bank ebikirawo bagenda bampa enamba tugenda batujibawa so that or reaching out to them on their numbers oba ina sente then ogenda bozisa mu post bank ayagala invitation ogenda mu America omwezi ogwa July tuli mu gwakumeka tuli mu February emyezi tusigazaayo mitono so UDCAT bana Uganda mwetegeke abagala invitation ogenda mu America otuukeyo yiyo obulamu odukeyo bwatyo batuyitamu ye bannange naye ffe tugenda kubomba so n'aba Victoria University bali wali ku Jinja Road certificate courses bazongeddemu mulimu cosmetology fashion and design computer so omuzadde twalayo omwana omuwandiise buli kimu kibe nga kitambula bulungi tusisinkana olunaku olw'enkya mu press conference twawula abalenzi basajja tubyesunze naye tumaze bambi tebotanzizaako kavayo yalazeewa